So this one is a sub from Nigeria. Yes. See how beautiful she is. Thank you. So how are you celebrating your Christmas Day right here? Yeah, not really much. We come together as a family to come to celebrate it, to celebrate love, to celebrate the birth of Christ. Yeah. To celebrate with everyone around the world. Yeah. Seriously, she's having a vibe. She's having a vibe. So that one is your babe, is your kid. Olwaleero ng'ennaku z'omwezi 25 olunaku lwa Sande bannange twabagaliza okuva edda amazaalibwa ga Mukama waffe Yesu Kristo amalungi bannange ffe tugikwatiddeko watuzeko wano kwa Lumamuza tugenda kwokya ku nnyama tugenda kwokya ku nkoko era nga Whitney simuleka mabega wiiki tasigala mabega ku kamera abeerako naye nga bannange bali kutuuka ku mazaalibwa ga Mukama waffe nze Nyondo Rozet abaweereza ku mputo gwa Nyondo Media Youtube ababuuzeeko Kalaya amanya ganze Nyondo Whitney mwebale kutuuka ku mazaalibwa ga Yesu Kristo tusazeeko Lumamuza tugenda kwokya nnyama tugenda kunyumira tuze kunyumirwa bannange tugenda kubeerako ku live temusubwa Nyondo Media TikTok tugenda kubeera live ku Facebook tugenda kubeera live ne YouTube tugenda kubeera live yes so temusubwa mwenna mpozi n'olusooka omwaka nalwo tujja kufuna ate akafo akakyasinze naye nga nalumamuza naye mungi nnyo era tubeere nga tujagunya oba nga tujaguza amazaalibwa ga Mukama waffe bannange tusaba Mukama n'omwaka ogujja gwabeere gwa mirembe mubale kutwagala mubale kutufolowinga mubale kubeera mikwano gyaffe tubaagala nnyo naye nga bwe twayiseeko twabayise tugenda okulya nabo nnyama tugenda kukola barbecue bwe tugenda okulya nabo webali kiryoke so mukwano gwo wenali so tujoyininga tetuli bakolo ntulira wamu Nyondo Rozet Nyondo Whitney wiki ku kamera ate Whitney yazeeka kano Whitney yazeeka anoonya abaana abakola emibiri yakola emibiri agyansaleko gyendi ate ogusooka omwaka bakusangewa ogusooka omwaka batusange akanamba kasimu okalekawaawo agenda bbeerakawo ku screen Nyondo Glim mpozi bana n'abagizi baffe aba Nyondo Glim abagizi ba Nyondo Glim nina ekipya kyetubateekerateekera mwebale kuwagira Nyondo Glim mwebale kusupportinga Nyondo Glim era nammwe abatudira ne mugaba bannange kitu kyakabi nnyo mwebale nnyo mwebale ddala naye nga katugende tulye ate kubyesava barbecue alhamdulillah yala masalama How are you, Mama? Nangu, tuli kwa Lumamuza. Abange. Yeah, man. Mukola ki? Wenda kuja Wajita barbecue. Wajita barbecue. Barbecue? Barbecue. What is barbecue? Hano mukulu bayani bannange. Ani akola barbecue? Nga yakolamu. Ono yewiki wabulijja ku kamera Sosolo Nyonya Katumuluka Mulali aka director wiki tuli ku barbecue. Obani agitandika oba yavaawa tetwagala kumanya nenga mumujirwa Christmas nkoko balage mulisa wano sebeza wano kamera iyo nkoko tugenda kujirya etuke bulungi kisegeera abantu balage bayinza okugamba tukola tebiriye
eyo nkoko ate betuva ku nkoko katuzaako nnyama kale nno nkowoola mwenna bali gye muli nga mukyali emusiba mujja munye barbecue Nyondo Media egabudde Nyondo Media egabudde n'ennyondo gulinga balage ennyama leka kumewo ekisala balage eyo nyama ki n'ennyama weeri ogirabye barbecue bulungi bagirabe yiyo mulisa kitiibwa tukusanze weeteze mu bitiibwa eby'amaanyi ennyo onakuva eno mazaalibwa ga mukama waffe bunaku tubeereeyo okukola bannange mujje waneeno waliwo yafudde bannange mujje waneeno ate waliwo omulwadde bannange mujje waneeno ate waliwo omuntu bwati ne bwati so olunaku olwaleero mazaalibwa ga mukama waffe bannange nze nakedde bukezi nezija wano ku alumamuza sirina kye nnakoze wadde nanaabye bunaabi ekyaddiridde kwabadde kulya so jangu olabe ennyama nange kamunyiri mbadde enjokya owatute ku nnyama so kino kikopo okiraba mwe bagambye manyi bulungi okubikola kino kikopo nga bwokiraba tebakiyita batya ebiki barbecue barbecue kati bino kikopo nga bwokiraba kitandisa okumyuka bwe tuvaawo ate nga n'ennyama twokya situla ku nyama eyo bagirabeko eyo bwe tuvaawo ne wano eno tennajja ekyali mbisi enyama tennajja ekyali mbisi abamanzaali ekyali mbisi kati newano tugenda kukuba wano ekyoto kasooli tugenda kuyokya buli kimu tugenda kukikola ne kasooli yasomye ne baba waali naye nga banange mujja tulye mujja tuwomere tuli wano ku alumamuza tuli live ku tiktok youtube ewamu ne twitter everywhere tuli live kyembamanya wena ali awo ng'oli around twasomye mujje tukolaki tulye twokye ennyama ennyama kikoko tulye tunyumirwe tuwomere barbecue ate badde nze mupaako yange jawula bewutini analyayo Zey. Hayana takamanyi. Kasooli wuno far from Uganda. Eri genda kumusala bulungi. Ne kasooli yasomye dda. Uyo. Tunangi. Tumwokye. Kwenda kumutera tumulye. Manager aliwa. Naye mbadde namubuuza ggwe. Manager agenda kujja kikeerezi. Agenda kujja kikeerezi. Omuganda. Waye ndi wano nazze bw'omu bwenti. David aliwa. Sirikagamba. Tewazze naye. Agali mutalika agamba. Sirikagamba. Maanya agali wano boy. Ebino mbadde sibiraba nkobera bayita barbecue. Nyaanya, kasooli, ono juice, zino saladizi. Waliwo ekibuuzo. Nze ne Whitney ani asinga? Muki? Mwana abadde ki? Waliwo ekibuuzo. Nyondo Rozet ne Nyondo Whitney ani asinga? Muki? Mukulya, mukuyomba, mukwogera. Mwana asinga mu. Okay, naye nga banaye mujje tulye, mujje tunyumirwe, mujje tunywe ebyokunywa fere tukubwa. Tulina buli kika kyakunywa kyonna. Buli kika kyakunywa kyonna tukirina. Tuli wano ku alumamuza abamanyi obumanyiwo. N'olusooka omwaka tugenda somewhere else. Yenna ayagala okutujoyininga ku lusooka omwaka. Mujje tujoyininge, tugende tunyumirwe, tulye buli kimu ekyamaanyi ekyakabi. Naye nga tuli ku Nyondo Media twagala kukuba updates buli kimu. Abantu bali wano bayitirivu nga mukiwe naye sigenda kubabalaga. Olw'ensonga nti munnange si buli muntu nti onakumala nga mutuluzaamu lenzi yo naye nga kyekyo
Kata. Okay, I'll be the passenger. Hello. I'm here. Where is my food? That's what he said. Just fire. Mimo. You want to see? Hey, sorry, baby. Baby, small tali shweye. Video. Yeah, Yeah, let's love video. Come on, see. video. Yeah. Christmas. People, this one is our sister from Nigeria. How beautiful she is! Look at her, very beautiful. Merry Christmas, baby girl. Thank you. And Happy New Year. Yeah. When are you going when are you going to jubilate as in the new Wait, month? sorry, the new year? please let me put my video on also. Okay. Wait, everyone's there. Sorry. Okay. Sorry. So this one is a star from Nigeria. Yes. See how beautiful she is. Thank you. So how are you celebrating your Christmas Day right here? Yeah, not really much. We come together as a family to come to celebrate it, to celebrate love, to celebrate the birth of Christ. Yeah.
yeah, to celebrate with everyone around the world. Yeah. Like, seriously, she's having a vibe. She's having a vibe. So that one is your babe, is your kid? Yes, it's my baby. What about the man? Is the father? No. He's just a friend, a family Just friend. a friend, family friend. So just having vibe. Yes. You're celebrating. You're enjoying. Yes. The day of Jesus Christ. Yes. Wow. Happy meeting, baby. Yeah, thank you so much. I love you too. Mwah. naye nga yakiri mu mitambo Nyondo aso. wali wonna mu magezi abange producer director yaman shinaye kyabulamu ettooke kyabulamu ettooke ate kitooke kisikutegedde tabani wa makutu gwe mutabani wa maktumu yategeza akasente kobulamu ate omugaane yabulamu ki ye talina bigambo nange obadde ogamba babq ani yamutandikawo babq tulageeko babikyani yabitandika era bazungu be balina enjanja tebabituma babikyu nayiira kale no gweno ngenda kutegeeza gwali ku Bukutu live mpereza wano ku barbecue live era kutegeeza ati koko ngenda kijula live ayinza kunyiiga Kubayo? Kuditere joko osombe ebintu olinganga enkuyege. Come outside please. I said get outside and clean things here. Waiting. I said come outside and bring things here. Waiting omutwe mugumu era yena anamuwasa. Tayagala akola. Omutwe mugumu guli bwe guti. Ndewa msaji. Ewaka nza afumba nza alongoosa. Wala n'obuliri bwe bumulema okulongoosa nza abulongoosa. But now she's tired. If I am not tired. Nsikaza mukavuga. Sakaza mukakola ki mama? Mukavuga. Sakaza mukavuga Leave me in peace.
Nekyo kusooka gw'osinza okulya. Nze asinza okulya mwana abadde ki? Nagandi dala okunyambako. Abakola ki? Abakasi. Tewali. Sajigala. Bannaye kuba kulya tulidde, bwe kuba kunywa tunywedde. Lutu lukoma mu bbanga naye nga mwenna abanyumiddwa alhamdulillah, mwenna abafiiriddwa akaaba mwe Mungu yagera. Yes. Naye nga obanga okyali mulamu ng'okyeyagala alya kasenteko nga Shiba bwagamba nti Bayibuli gy'olina nkubuuza ogisoma obanga oyitereka mitwetwe ekyo no kyakabi akasenteko olina nkubuuza okalyako obanga okatereka mitwetwe ekyo no kyakabiso mulye ku ssente zammwe ze mwekolerera. So tumaze okulya tunywedde katulize ate olunaku olusooka first 2023 Whitney katuzeeyo waka. Nego china gogera sina migambo akamoto kakoli mbanga bole ko bambalangiko sibula wiki tuve wano so twakutana katudde waka awe sawa nga togero nga togero bagamba mu subscribe ku YouTube channel yaffe bwe tunafutambuzamu ko bulamu bwaffe kusanyuka muko kulyamuko n'ebigambo noza nnyina bitono mpulya nga nsika nkwate ebintu biteeke mu motoka tutambule tugenze wakati bakemu katumulemuko nena mukatusubire nti munyumiddwa. Yes, abaddewo tuliddeko nabo abatasobodde kujja namwe mulidde ebyammwe temujaga mutuli bako namwe temwatuyise. Bye bye. Okay, hello guys, this is K's Africa. Ngawa mumanyi TikTok K's Africa, searching K's Africa oba mufunye. Kakati olwairo nzoba abafanzi bange bonna mbagaliza nganze weneyagaliza nti mulabe ngeje nyiriramu kakati ngawe munda wenyirira tulinawo ekizigo kino abanyondo glim tulina ekizigo ekikukwasaganya ka skin ko ne kasigala ngawe kali mu abalenzi batano bange kizigo tekyerusa bamikwano tulina ekizigo ekikwata ka skin ne kabera nga kali kiriya bulungi nnyo nga akange mukwano yagala nsoke nkusembera okalabe bulungi keko Chechi nechizigo ekikakolako kaskin ne kabana nga tekakola ki tekalina buzibu bwonna tikitekeruse toina sports zona tuzigiem ate ne tubeera nga tulinawo n'ekizigo ekirala wano oba oyagala okulighteninga mu bagirls munfuna bagirls bange oba oyagala lighteninga mu katini skin yo sigadde ku skin yo naye nga lighteninze mu katini kekano kanyondo glim oba okafuna bulungi tukakutusako wonna woli oba oli Abu Dhabi anywhere in UAE tuba tukakutusako kuba bukubi ku namba ya fene liko bamugira abandoza mujjajizuminga enne nawe nga mujifuna byembagaliza onako lwalero Nyondo Glim kyekizigo kyolina okukozesa kyongo kivuddeko tulinawo kawigi buwigi bonna bwoyagala bu afro bwani bonna bu kinki
musobola obulabako ndowooza wano kabasembereze kawigi babere nga bakalaba zi packages zonna ekizigo kyonna kyemwagala tukibaleetedde era tiri packed woyagalira nga tukikutuusaako wonna wooli mu UAE abo nfuna K's Africa I sign out. Uganda, Kenya, Tanzania n'ebitundu ebiriranyeewo kampanjulire Open Vision Tourism tukola UAE visa, hotel and ticket reservation, single or group tour and umrah packages, morning, evening and night desert safari. Okumanya ebisingawo kuba ku plus 97 432 861 886 obujjanku office save Dubai Mudeira ku Al Maktoum Road, Shakamariam Building ku mwaliriro okusooka office number 110C opposite Day to Day Supermarket Baniasi. Okutambula obulungi bw'ova mu Baniasi Metro fulumira mu exit 1 ogoberere kono ate gwava ku Union kasova ku muzikiti tosuka zebra crossing eriranye Day to Day Supermarket Banias. Open Vision Tourism, fast and reliable.